abakulu abasigadde mutule kusonya kwe abaana b'omugavendugwa mweragaki naye sigamba mwe mweka abaana ba contemporaries baffe mweragaki tuleyo Katonda yatublessinga tugaba emirimu tugabira abantu betutamanyinako mwe mwekwese tetumanyi gye muli tetumanyi gyakubasanga tetumanyi wakubanoonyeza at all tugamba nti ofiisi zaffe ziba nzigule ate mwe mulina okutunoonya nange nze omu ku baana abo Wandugu Stars omugave kwatako nga tuli baana bato ddala. I was only 15 years mugave we sporting a talent yange. Omuzira mubazira abatalina abuka mu byafaayo by'ekisaawe ky'abatembi eyazaala Bannabitone abazira abatalikuutirwa kadingidi. So nze kwekubangula okwo kwenafuna ku Riverside Theatre kwenafuna mu Wandugu Stars kwenafuna ku Mugavendugwa. In fact later on bannange abamu nga boogera nti Wandugu Stars kyava mu Ndugwa Stars tebaali babula mu Mugavendugwa ono. Era olulala bwe namusinkanako mu America namujjukiza n'asanyuka nnyo nagana lwolimu omu ku baana bange. So kitalo nnyo nti tufiiriddwa omuntu ng'oyo agasse abantu bangi nnyo oba oli awo singa saafuna kubangula okwo in my formative years as an artist nandibadde nyina kyembulako. So ekyo nakyo kyali kirungo ekyaneegatako. Neba artist mu kifo ky'okukozesebwa okupromotinga art ate tukozesebwa kusaanyawo art. Neba artist abamu mutera okubeera mikwano gyange kyokka lwe nanyweranga enjaga nga muli mikwano gyange. Naye kati bwe njogera emyamagezi ng'ate munneewa nagamu ntya temugamba ndi mubi kati okusinga bwe nali luli. Okay, tuongere okubanga tugumya bamulekwa sweethearts, we know how it feels okulanga toina daddy oba okubanga jajjawo ne baba badde mukulu anyway. It feels bad omuntu okulanga toina kitawo ne baba mama wo tata wo aso tubagumya bambi naddala bamulekwa ne Namwandu Katonda yongere okubanga ate abagumya mu mitima musobole okubanga ate kino mukikkiriza we move on. Aso ku nsonga zezimu atwaba kubye story ya minister Gulo, a minister